Baby girl, have a seat. Yes, baby girl is married and that's proof for it. Auntie nafe wano omufumbo tasobya. Dia omufumbo tasobya. Oba mwami yakuba mpesi. It doesn't mean we are miserable. Give me the phone. Those things happen. It's not news. Yes, my dear, have a seat. Naye kano nga sinaba nakubuuza kuba nokogenda okulaba nkusaba, don't tap the blessing, just pray for your own blessings. Oba let me hope you get that difference. Mbagambye nga sinaba babuuza nakubabuuza nakuba welcoming to my YouTube channel. Kugambye kano don't tap blessings, but just pray for your own blessings. Good mwaka mupya. Tulekera ebyo kutapinga, but you just pray for your own blessings. Let's go. Welcome back to my YouTube channel. I am Baby Nails and here we are all about marriage, faith and motherhood. Yes, piwa numukwano kuchikwatagana ku bya marriage ku social media. Tuba tuyingiddewo anti mukwano ffe ku bufumbo ffe tutava nabagamba nti one of ekikolagana ku bufumbo, marriage, faith oba motherhood nga happiness ku social media nga je kiriyo tuba tukibajjirayo netubera nga tukibaleetera wano okubeera nga munange namwe mukitegeera oba nga tukibaagaza naye nga ku bufumbo mukono kwe tutava. Obufumbo mbwagala nnyo era mbeera wano okubeera nga mba inspiring, mbaleetera abagetinze married, mbaleetera abali happy mu bufumbo okubeera munenga nga tubeera twongera obba inspiring mu marriage fraternity. Anti munange mubeere ku social media nga babagamba omusajja tumwagala simanya tumwayala tomwebika simanya tumwagala biki abasajja babi nnyo mukwano abasajja abalungi nabo bakola ki gye bali. Kati mbeera wanene ne mbagamba nti mukwano marriage fraternity nnungi nnyo era etambulira ddala kyovulaba bana abagole mbamba baleetera ne mukola ki ne mubeera nga mubalaba. Kati ne wetwogerera mukwano Anita Beryl is off the hook. Ono nno musikazi wembanga temuli nnyo ku Snapchat nga kwegamba temuli nnyo ba English era video ya leero genda bira mu English kubanga banene bo they are only popping champagne beta ba Anita mabawulidde mu background abana abawala bannange bagamba Anita they are popping champagne. The English is Englishing banno ba ku Snapchat ba ku Instagram tebabeera nnyo ku TikTok gwebanga oli nnyo mu TikTok oyinza bba tumumanyi naye ngenda kubanga nkukunnyonnyola Anita Beryl yani naye nga tunabagenda maaso mukwano nkusaba nti obanga tunaba kusubscribing ku my YouTube channel beera ngo subscribing gobeera ngo jja nolaba bulabi ate nemala nodduka mukwano nkusaba beera nga munnange we ojoininga family yaffe eno eya Baby Nails obeere ngo subscribing clicking a notification bell ne video jiweka like do all those good stuff mukwano ku video eno ebeere ngesobera okutambula era ng'etuuka yonna gy'erina okubeera nga nkola ki ng'etuuka nsooke mbannyonnyole Anita Beryl yani ono ayingidde obufumbo era awandiikiddwako mbu she's off the hook.
kakati nno nga luno nsubira nti maze okusubscribinga n'okulayikinga video maze ogirayikinga. Anita Brewel oyo nno alabikira nnyo ku Snapchat oba ku Instagram ono nno nga mutunzi atunganya engoye z'abagole era abagole bonna mumanyi bano waliwo abawala abalinda rich gang bano bamatovu Nadia Matovu bichi yeyo kliki ye naye ali part of that clique naye nga mutunzi ye era akola nnyo mu ngoye z'abagole oba kati abayimbi nga balinayo b'omukolo gwetaga kola ki gwetaga olugoye olwakabi ono mukwano omuwala yakola ki yabakolako ye wa uptown naye nsazeewo mubaleetere mulabe ekigenda mu maaso naye ng'ekiriwo naye mukwano afunye love of her life omwami we naye tetumumanyi tamanyikiddwa naye ng'omulaba musajja alayika si muto mukulaba kwange sikusabula oba kukola ki naye ng'olaba musajja mukulukulu omulaba amasuuti sibe bano abavubuka si sitooko mpya tali muzino sitooko mpya ye sitooko ye nkulukulumu kati kyobula nkugambye lindako okutapinga oyinza obayo njagala kutapinga naye nga munange husband wo oba boyfriend wo sitooko mpya nga sente munete zinabakola ki kuwera bulungi. Anyway ne bana bawala bone family zaabwe zo zinamu kasente kwegamba kasente si bana bagenda ku graduation ne bakaba amaziga ate munange nabona bano bote bali mu izo league ze balimu bazadde babakolirira. They are actually planned kids. Yeah. They actually planned kids and they ended up getting planned husbands. So chovola abasajja babe bakola ki baba gifting things like Range Rovers aba gifting emirimu n'emikolo gyabwe olabanga janjawulo omukko. So nono naye agenze n'agamba kankole ki kanve omusajja amujje ku lujja n'abeera nga munange ayingira holy matrimony which we advocate for ku eno page tugamba mukwano kola emikolo the way they should go togenda bugenzi n'okola kawondo kakubye dinisa omusajja musabe saba mukama ko omusajja anakuba embaga ove waka mu kitiibwa era obeere ng'oyitibwa Mrs. Yes kali no bwato Anita Brewel naye bwato bwakoze omukolo gwono nagwo gubadde gwa kabinyo lwakubanga kale in my own opinion okubeera nga Anita Brewel atenga mutunzi her gown is not the best naye Anita Brewel era ye webera ngo followinga nnyo enyambala ye siye tali very stylish siyo muntu gwenzo okufunda n'ogamba no awomye nnyo tatera kunyuma nnyo kale wena ndiyogedde she of course abera olaba nti she's classy bichi naye nga her fashion sense era yeyo kwegamba bwatyo ye bwalabise ku mukolo gwe wanirowooza nti omutunzi agenda kubeera all the way out naye sayiro ye eri a bit mild tali out there era bwatyo bwomulabye naye nga ye bwatyo bwalabise omwami bwatyo bwakoze ki wamujje ku lujja n'abeera nga mugifting a Range Rover the pink one era bagambye nti gwe unolaba pink Range Rover ku luguudo manya nti ye Anita Brewel ayiseewo banange naye mukama tusaba naffe emikisa gyaffe agikole ki abeere nga agituwa. I saw someone in the comment section ng'agamba when is my time? My sister, your time is coming. Omanyi mukama talya nguzi. Anita Brewel naye si muto ayinza okuba nga alinga mu 33 30 what so wobeera nga wakakona 30 tobeera ku pressure ne ku 37 abantu bagetingirayo married okitegeera. So at the right time God will make things beautiful. Naye Anita tugamba nti congra welcome to marriage fraternity tukwagaliza birungi byerere okubeera nga munange oyagala omwami wo era nga naye bwatyo akwagala. Be a very good helper because munange fe Bible etugamba abakyala to be helpers to our husbands. Kankusabire nti mukama akuteremu obwangu mu bufumbo buno era ne mwami wo akwagala ennyo obeere nga obufumbo obwenyumirizaamu nnyo nnyini ddala. Naye ndowooza nga ne line-up y'aba maids mugiraba beebo be n'abagambye ba planned kids be babadde munnaye nga bakola ki nga bawerekerako mukwano gwabwe mu mukolo guno obalaba abo be bayita ba rich kids bwa Uganda muno munnange. So we batomuneyo bakoze mukwano gwabwe ku mukolo gwe naye this and more emukolo era tugenda batuguleeta mu video endala gwobera bwebezi nga weekumirako ku Bobina's YouTube channel beera nga subscribinga so that the next video nawe obeera omukwabo abasooka okugiraba. Thank you so much for watching. I will see you in the next video and I'll say bye for now. Tubeere nga twekumirako tulabe part 2 of this wedding thing. I'll see you in the next video. Thank you for liking, for subscribing and staying here. Bye for now.